nze mukwano gwange lumu yagambako omwami era bambiti yafuna chance kunda kunebaza noli yanforwardingira nga nebaza bamuyita Josted yali akajjaja n'oluyimba lwa mwami Irwa Mala ne bagala lumulemesa omulemesa ne bamulwana nnyo ne batuuka n'ogamba nti bano bebasano ziyimba nga tamanyi nafukamya nze bantu bangi bensode nga tebamanyi nafukamira nenyingiramu ey'ensonga mugamba Mukama munnoonyeze ennyimba ezize ataafuuka ensonga kati mbambi mukwano gwange ng'abigambo oyo omwami ng'amugamba banenegomba omulaba yansabira nga tamanyi nnwanye entalo z'abantu amu nga tebamanyi ate nziwangula Mukama nze kasitanyumirira bwe nti mu kintu kiyitamu nsaba Katonda bukeera tebujja kukeera nze siina ku nsi kye nnali ngambye Mukama n'atakikola nebaza Katonda nze muntu aba lubuto ne mmanyi olunaku lwe nnazaala era ne ndugamba abaninaanyi era lwenzaala n'omwana era nze nagenda ekimwana gw'olabye mu mbejja nagenda ekibuli ne mbagamba nzize kuzaala ne baŋŋamba amba naawe akabuto katono ne bagamba leka naawe otegedde otajukanze Mukama bino abakazi bafuna sikifuna bino mbu ensuule nsimanyi ensumbi okwatika ya sikifuna mbanga bwendi nize abami bagamba ne alitukiza mu Katonda n'ekisukka nzikiriza nnyo mu Katonda buli kyandaga mbu kiba kyekyo era bw'otuuka mugamba kimu musawo nkolera ekintu eki Mukama yaŋŋamba nzaala leero nyamba onkebereko era bagenda okunkeberako bandeka naawe ng'atuuse era nze nazalira ekibuli sente bazisalako amanyi tata wange byamagero byakolanga kyokka alaba nange byendi kati ngawulya essanyu kubanga oyo namukwatangako bukwasi n'asindika omwana oyo yaliko nga alina abaana balenzi basatu nga noonya omwana omuwala nali nebase nawaka Mukama nandaga nga afunye olubuto nga naye tayimenti afunye olubuto ne mukubira ne mugamba Rebeka nti wange ne mugamba ofunye olubuto ate wa mwana muwala yeewuunya n'alinda wiiki eguyitewo nadduka omukebera ng'ali lubuto n'alinda kimu kya mwana n'avaayo nga muwala kale nyongera okwebazaako muganda wange wena gy'osizidde okubanga owuliriza webale kubanga otulaba webale kubanga osubscribinze webale kubanga osharinze n'omulala asobole okubeera nga ate amanya emboozi ze tuba tutaddeyo naawe akomentinze okola kyamaanyi nnyo oli kwesalako media gwe mukutu okutubeererako nga tunyumya emboozi amawulire n'ebyo nnyininyini by'osaanye okubeera nga omanya emboozi zonna osobola okubeera nga ozitegeera bulungi nnyo ddala nze Ssaalongo Ranks Kalyango okubeera nga wendi okubeera nga nkutuusa ku programu y'olunaku olwaleero nina omukisa munene kubanga omukyala gwe nkuleetedde ggwe ali mu entertainment naddala music ow'akadonkamu owulira music ow'akadonkamu abantu abasinga bawinza okulowooza nti abantu abamuwulira bantu bakulu nnyo basajja bakulu bakazi bakulu ono gwe nkuleetedde myaka mito naye wotunyumya bwotugenda mu mboozi z'akadongokamu era atamanyi mukyala gwe bayita Aliet birungi oyinza okuba nga ndowooza wakayingira either mu entertainment obanga wajingiramu ng'oli wa Kiboggwe tobitegeera bulungi nnyo kubanga era ennyimba zakomeza nga zaali zadda owulira ku luyimba n'owulira nga lwadda naye nga ugenda okukebera wa gye luvudde nga Aliet birungi yalukomezaawo so abayimba akadongokamu bamwenyumirizaamu olw'okubeera nga music waabwe amukomezaawo basobola okuba nga abagenzizi basobola okuba nga nabo bamulaba basobola okubeera nga nabo bamanya music oyo gwe twakulirako manyi ffe twakulira ku music wakadongokamu era osanga omuntu n'osanga owuliriza music naga naye muli bakadde nnyo nomugamba which is okay naye nze kasitampuliriza baana bange ne mmanya nti oluyimba lwatukuza ne tubeera n'empisa ezo kati abantu b'ennaku zino tebakimanyi Aliet birungi tusanyusa okukulaba nange nsanyusa mwebale tukyaza omulala agaana amiina nange ndi musanyufu ku lw'ekisa kya Katonda okubanga mbambusizza luno olusozi terwambukika Aliet birungi sooka obuuze ku batulaba then ndowooza tulyoke tugende mu maaso abatulaba amanya nze Aliet birungi eyatandika akadongokamu ku TikTok omuwagizi w'akadongokamu omwagazi w'akadongokamu avumbula kadongokamu avumbula ennyimba oba eziba abasinga nga tebazimanyi oba nga baziwulirako dda nnyo nga bakula azinoonya n'azivumbula n'aziteekayo ku TikTok byebyo
bwe tugenda omanyi music ono wa Kadongo Kamu abantu abasinga bw'owulira abantu osobola okugamba nti bali mu myaka 45 5 kudda waggulu abalina omuwulira. Lwaki wakyuzingawo okubeera na music wa Kadongo Kamu? Wamuwuliranga nnyo mu kyalo? Namuwulira okuva nga ndi muto. Ng'oli muto. Neera wali badde mba naawe kubanga kyoli omuntu wakola ku TikTok ne byoli omuntu asobola kugamba nti yona alyeti birungi ayimba music wa Kadongo Kamu. Ebyaddala bakiŋŋamba nnyo nekyo baŋŋamba tekinfaanana. Era omuntu tasobola kati ne waba akusanze busanzi physically ayinza ogana naye alabika si yono. Kati ate bwe ntuuse wano nga mukyala ayimba music wa Kadongo Kamu abantu bo abali eyabalowooza nti byakikadde ndabika nnyinza okuba nga mbuze naye nga tesimu gye njiddeko yeyo. Ekyo olimbye kubanga nze saawukana bondaba ku TikTok bondaba anti yes naye okusinziira ku byensanze wano otegeera okusinziira ku byensanze wano nga ebaddala nali badde nsuubira omuntu nga ngenda musanga enamasuba eri wansi eri mugundi mu nzigotto naye ekimazeemu amaanyi oba kinsanyusizza nga nenziramu amaanyi nga ekitegeeza betukola si byakikadde n'abantu abali class basobola okubeera nga babiraba olaba Aliet Birungi akwali. Birungi omuntu atulaba yali agadde okumanya Aliet Birungi amulabula bineeyani azaaliddwani? Aliet Birungi nzaalibwa Masaka Kiwangala. Naye kati batuteeka mu Lwengo. Koze Lwengo district kati. Newe tukulidde nga tuli mu Masaka. Bakatuteeka mu Lwengo. Aliet Birungi nzaalibwa Ekiwangala ew'omugenzi omugagga Kosima Mubiru Lugaju Ssalongo. Sonyiwa gatako eky'omugagga kubanga era bamuyita Diafe ebbanga liyise. Tata wange yeewuunyisa ye musajja alina ebyalo ebika 3. Ebyalo 3. Yalina ekyalo kye bayita Kiwangala, yalina Nakateete, yalina Nakawanga mu Kaserere. Tata wange okumala yeewuunyisa nti twalina obutale nga bw'omubulamu obw'omubuulo. Obutale 2 nga bwonna bubwe. Akatale k'Ekiwangala nga katale ke kabanga buli 6. Akatale k'e Nakawanga nako nga kake kabanga mu Kaserere ne kakati mayindoza gye kali kabanga mu Kaserere buli 2 era nga katata wange era nga abaana be basolooza. Nowola bamuyita ekyo nti tata wange yeewuunyisa. Tata wange buli 5 yattanga nti naye nga ye alyako bigere birenge. Oyo omwami anzaala nebaza Katonda okuzaalibwa omwami ow'amaanyi bw'atyo okusiima n'enzaalibwa omwami nga Kosima era ndi mwana wa asembayo. Mu maama ne mu taata ndowooza omulaba yo omwami Kosima bamufaananya nnyo Pastor Kakande. Ndowooza omulaba nze n'okulowooza Pastor Kakande. Ewa tata wange nze mwana asembayo. Tata wange ye Mubiru era nze Namubiru. Nowola nomwogerako nga nsekaaseka. Tata wange yanjagala nnyo. Mweddira mamba? Teddira mamba. Badde gamba nti kwabangako abantu abalala ku byalo naye ng'ettaka neesinga lye nti alina faamu ng'ewerako yikanga 50 nga kujjudde ntezi. Era nze nakula ndowooza oba abambi Abakiga be balunda Mukama nsaasire nti be babangayo nga balinako n'amayumba gaabwe ng'olajjanga mulunzi n'awasa n'azaalako abaana nga tata tabifaako nga amayumba gaba gajjudde eyo mulya munywa. Kati okumanya tata wange yali yeewuunyisa yabayanga bw'ati mu ddinisa ng'ente azibalira mu bibinja ab'Ekiwangala Nakateete Nakawanga yonna bamumanyi wonna Kiseka yonna. Teri amufuludde mbwali n'omugagga omulala yenkana mwami Kosima taliyo nti yabanga bw'ati mu ddinisa ng'abalira mu bibinja. Ekibinja ekisooka kiyiseewo ekirala kiyiseewo ekyente. Yes naye nga ataso agamba bw'oba mulimu ente 10 kazibale naye nga tabbibwa. Lwaki? Saagala nnyo okweyogera. Tebabba nga nteeze.
n'ebirala byonna sente zokka n'abajjako okubba ewaka bamubaka emmotoka mu 96 nali nkyali kibebi kyana kitumya myaka 3 awo naye era ekyo ekyafaayo kyogerwa nnyo ewaffe Kiwangala bajja okubba ewaka taata wange yali ayolesebwa ekitiisa yali mu kisenge kye n'agamba abali ebweru ngera bwenkuga tutobanga na baneiba nti neiba omu katula wendi wane n'amaso beno ku lusozi nga neiba omusanga nga zana nga wona bantu babyo ettaka bano bonna basigadde babe nga dino otaka ettaka lirye n'abalika abalinga baneiba bonna bakolera ye kati tata n'agamba nti muyingize emmere ababbi batuuse nga alina mu kisenge nga bali bwetu bakimena kimanya tata ngeri ayolesebwa ekitiisa nnyo kati baba bayingira ababbi bayingira nani ababbi bayingira n'abasembye mabega kitange nga yeesibidde mu kisenge tata wange kati bwe batooka nga tata yategedde dda nti era bazze nga kiriga nti bamaze okuleekaana obuliri nga kama tata tukwebaza kunzaaliza Mwami Kosima kati munange ng'akola ki nga bayingira ne batandika bakuba oluggi lwa tata naga temuloko bakambagulire n'abagulira kati ne n'abawasendeze baagala tata wange yabanga atunda emmwanyi ng'atundira mu Fuso namba n'atika kati n'abawasendeze baagala ne bakwata TV biki ne babiteeka ku mmotoka ye waliwo eyabaleeta yali mu galagi kati ng'ayogera bano abaana bonna babateese mu bisenge kati ng'ali mu galagi ayogera agamba mumutte bamutatta Kosima ffe tugenda okukola ki okufa naye ku lw'ekisa kya Katonda tebamutta kati okumala tata yeewuunyisa yali yakola likodi ey'obutabbibwa nange nasibbibwa nja kunyumiza kati tata okumanya yeewuunyisa kwaliko olumbe ku kyalo ekyalo ekiddako awo ng'ovudde nakateete kwaliko olumbe oba Kisekkaya kati waliko olumbe ku kyalo balaba emmotoka ya tata ng'ebayitako ng'obudde bukyakyawo mu matumbi utisanga 10 ne babuuza Muzeeyi Kosima bamutwalawa ku makya kuno nga n'ebintu bye babiteeseeko ku mmotoka ntebiki yesi ometata nge yeewuunyisa nti ffe ne mu myaka gya mukyenda eyo yonna ng'aba ne TV nza TV bukyangajya nga ye aba nayo era ng'eka bagirabira ku battery kubanga 21 baatuwa amasannyalaze Kiwangala 12 si 21 ne baatuwa amasannyalaze kati munnange tebakifaako balowooza bannagye bamutwala ku makya kwe kutegera nti batubbye ne bagamba Kosima babba munnange wayitawo nnako bajjanga omuntu omuomu ng'abuuza wano wa Mwami Kosima bwe yatuuka afiiranga mu luggya ab'enakati tebakimanyi okuleka omwami omu bambi omuvubuka yaleeta ababbi taata we ku makya yakera wa taata sajja mwogera linnya kuba bamanyikiddwa bambi n'amugamba n'ebyo babimanyi n'amugamba Mwami Kosima tuzaala mibiri n'amugamba lwaki omwana wange yakuleetedde ababbi naye sonyiwa nze tata n'amuddamu nategedde era nkimanyi nekoze yekka yataafa bajjanga na kigambo kimu ate bali bavudde na Kampala bambi bajjanga na kigambo nti ono Mwami Kosima nga bagwawo bambi tata wange yali yeewuunyisa nti nga n'omusota waggukulumye nga kwatako bukwasi n'owona nga bwe nkugambye nti ne bwe baddamu ne baŋŋamba Harriet Rondo omuzadde sisobola kukyuzinga the President Museveni era nsigala ŋŋamba Mwami Kosima mu birulugajja nzaale nazaalibwa abazadde ebyaddala buli muntu bye yali egombye okuzaalibwa Mwami Kosima ne mukyala w'omu Harriet olina ekintu kyoyogedde ate neyange nenjijukira naliko ku channel ya Lamuze manyi nze sigamba mbu ate wenayogera channel ya gundi ate akabinti akamu kakolera akalala oba kando wekolanyenda ate kibaako kitubaako naliko ku channel ya Lamuze nendaba omukyala mwanyinange nabulya ngagamba Harriet oyo nabbi era ng'alina n'obujulizi bwakuweera ate nga ndabako n'abantu abalala n'ebbajjo naye nali muwuliddeko ng'agamba nabbi n'abantu abalala nga bakuyita nabbi ekya nabbi kivaawa ekya nabbi kiva nti mu butonde bwange nebaza Katonda kulw'ekisa kye yasiima nampa ekirabo ky'ataagabagaba kubanga ebirabo ebisinga Mukama yabigaba
bangi balina ekitone ky'okuyimba bangi bali balungi bangi bali ki naye ekirabo kyatagabanga ne mu Bayibuli olabanga kitono kwekolesebwa. Mukama yasiima ng'ayisiza ku tata wange. Tata wange yali akirina ne jjajja wange azaala tata wange. Kwanga waliwo omwami eyanyumiza musajja mukulu bambi. Yaŋŋamba omanyi lwaki taata yali bifeekeera? Namugamba naŋŋamba maama we amuzaala. Naŋŋamba maama we yali ayolesebwa ng'alina amaanyi. Kati ekyenjawulo ku jjajja wange ne ku nze ne daddi nze nsabira bwereere. Ne daddi yali asiima busiimi tugeze ng'asinga kale kolako eby'omusota biki nekyaba oba obbye ssente ze wadde yakuzaala n'oziteeka mu ssente zo zonna zifa. Era nange bwendi nga bwenjija ne nkuggyako ekikumi kyo nekiteeka mu bizinesi yawe n'ozibba bubbi. Yes, adi nze okuggyako kitegeeza nzibbye era. Kati nga bwe nkugamba nti ente ezibaliriranga mu bibinja katugeze n'ogamba nti kantundeko emu oba kantunde ngende mu sito wanje ensawo y'emmwanyi oba kyonna oba ngende mu katale nsolooze ssente nziteeke mu zange nga zonna zisaanawo. Ali nange bwentyo bwendi kati okwawukana ku nze ne dadde jjajja wange omukyala yakisasuzanga. Bano abaali banaanyanga oluzaalo bano abaali bikyonna ng'akwatako obukwasi n'ofuna olubuto kyonna ekiba kikusumbuwa era nga nange bwendi naye nze nalowooza nnyo ku bulungi bwa Katonda nagamba ngenda kigabira bwerere nga Mukama yakimpeera obwerere era nkubuulira nkifunyeemu ebiki ebirungi era nga olagana amaka nti bangi balowooza sinagange balaba gasana kuba ga musajja naye era Katonda nannyini buyinza era yagazimba. N'ekigambo God first ne mutona. Ndeeta ki kinjagala okugamba nti jjajja wange omukyala yasasuzanga bwe obugagga taata wange bwe yafuna obutiisa maama we amuzaala yamuzaala omwana ki omu. Kati obugagga obwo maama jjajja nge yali akola ebyamagero nga okuva bule neebwera nga banoonya ye nga kukwatako bukwasi kyakusabidde byonna. Kati ate nga bamuwa obwo bugagga kwe bwava obwaki obw'amaanyi. Kati nebaza Katonda nti sinze nzeka omwana wa taata era sinze nzeka muzzukulu wa jjajja tuli bangi ne bwolaba buli wembeerawo nfumitiza Katonda nenkaaba bami bakimanyi nti ŋŋamba ku baana abangi alina omwana omukulu emyaka 8 omwana wa taata wange taata wange yazaalwa myaka gyadda mu 1920 oba 3 era yanzaala mukadde. Era yampitanga akaana kange ak'obukadde yazaddeyo ak'obukadde kwe. Abasinga baali bamanyi nti oba siri baamu kale ekyejo tala kyeyanteekako nga bo balowooza nti nja kwonooneka omuggalanda. Kumbe taata yali yandabamu kiri bo kye batamanya yali yandabamu ekirabo ky'okwolesebwa. Kati nga taata abeera nnyo buli kaseera waana nze akaana kange akagezi anti nga njoga byakikulu nze okuva mu buto nga njoga byakikulu era nga nze ne kakati abantu abatuuse okunza abampita maama olwaga amagezi Katonda ge yasiima nampa. Kati taata wange yagambanga akaana kange akalungi akagezi akaana kange koogera ekintu ekibanga nze. Kati taata wange abalala balowoozanga ngenda kwonooneka naye ku lw'ekisa kya Katonda manyi abaakirowoozanga beewuunya okulaba nga otuuse wooli saayonooneka kwanti kiri ekintu tala bwe yantwalanga ng'ebyaddala nga tolina mwoyo yakutuulamu wa Katonda oyonooneka kubanga nze neeka nze nasiimanga abapangisa ekiwangala era waliwo omwami muyimbi mwami Bosco Kayiira baali bazze nga tukyali bato ewaka Kayiira munoonya n'omunoonya ngenda kuwa ennamba mwagala nnyo. Kati bwajja ekiwanga nga baagala ennyumba kwe banasula baali bazze nga bamaanyi ebiseera ebyo damani yali y'amaanyi. Kati alina oluyimba Kampala n'ensobedde balina neyimba yes nga mukyala Betty Mpologoma alina DJ kati ng'oli alina kiraba ebiiso nga bamaanyi ng'oli mwami ani Kabeese Mboga ng'alina bimbonyebonye yes kati bw'abatuuka ekiwanga baagera ennyumba ne bamugamba ewaka ffe tuba n'ennyumba abayimbi kubasula ne bamugamba naye bw'otuuka buuza omwana gwe bayita Harriet n'abagamba lwaki n'agamba nti yasalawo bw'anaasiima ofuna ennyumba era ogenda funa taata we amuwuliriramu nnyo era bwe yatuuka kumbe agenda tuuka okunneyanjulira ng'akayimba nkaagala maama Kampala n'ensobedde maama kanedire waffe
nanoonyeza sente zimbuza ate kati nkola nalina ki nalinda ko baleeta ebikoini by the way biseera abangi bebayita ki ebisiliva babireese mbuliddwako ebyange nkola ki ku kibuga kwesifunye kalungi Nathan bwerenga ng'ayina muve ye Bulaaya bannange ekyo ekibiina kyali kyamaanyi taata naye nga sirina kyembaleetedde kati mu zonna zaali z'amaanyi naye nga olwakayira lwensinga okwagala Kampala yalinda kubaleeta ebikoini abangi bye muyita ebiki ebisiliva babireese tannafuna muwadde ekikumi ekike okitegedde kati bweyajja njijukira nga azze okunneeyanjulira yantuukako ne bampita emiryango nali manjo kati n'atuuka emiryango ne bayita nabagamba Harriet yani wano kali yenga alowooza alina muntu mukazi mukulu agenda kwandika nakati nali mutu myaka ngaawo 10 kati 10 awo nalina 10 ndowooza kati bwenvaayo bwenti okuba nakula ndi mugimu ate nga ndi muwanvu kati bwenvaayo neyeewuunya kokugamba aja inawo salone namugamba ati bangambye mbo yasalawo nagamba nange yapesa wano wenkolera kwesalira enviiri nagamba munange taata wa mwagala nnyo kati nangamba naneyanjulira nangamba nze Kayira Bosco eyayimbye Kampala n'ensobe oluyimba lutaddeko naluyimba luteeseeko nemugamba oluyimba lwondwagala nnyo yasanyuka nga ategedde ndwagala ate bwenkwadde n'ennyumba ategedde ya naye empisa kubadda naye empisa yawe yamala okuŋŋamba ne mugamba nti ya mugenda kusuba muli bameka n'abaŋŋamba mwalimu Zaituni Nakawunde kati namala baŋŋamba ne mugamba ne mubuulira ne ssente nakola ki nengenda ne ŋŋamba taata naŋŋamba oke namuba kuwa ssente ne bazimpa ne nzitwalira taata Kayira yeewuunya ekintu ekyo yeewuunya ekintu ekyo kakati mukwano gwange era mpita lya siisi yagamba bannanga abaana nga gye bali abafuga ewaka kati nga balowooza kuba kufuga kumbeera abo taata yali yanjagala nga ne woba ozadde omwana alenga Harriet bw'otamwagala oba nekikyamu omanyi anti n'ewaka olaba kati tubeerawo awo waka nga abazadde nga abaana bo bamanyi nti mwana gundi bw'agende wa taata ayanguyibwa era balina kye basaba nga bagamba kato waswa genda ogambe taata kino okyegera ngadduka kati taata naye yagatta biri n'alaba n'amaanyi ge nekyati ndi wampisa saga kweyogerako manyi nawe okiŋŋambye nti Harriet wekkakkanya okusinzaala amaka g'olina biki bangi bakiŋŋamba nti mu butone bwange ndi muwampisa ndi mukkakkamu ate nno mu butone bwange ndi musirise ndi musirise kati taata yakalaba bingi ngalaba omwana w'enjawulo nga nze nga ndina mwesigwa tasaa kumpa sente nezaawulako ate nga nina n'obwenkanya nti yampanga nti ndaba abapangisa balina okujja okupangisa nga nkwatibwako era oyo aji mwennyini yagaana mwesa ennyumba yokukolerawo saloni ennyumba yali yagaana okupangisibwa nga taata alinda gwendisiima aji era bwe yajja ali muvubuka muntu naneyanjulya nga yeddira mamba nga nze kati bweneyanjula nemubuuza nsonga kyekkoza nga oli muto n'agimbuulira nenkwatibwako nga nemugamba taata nangamba osimye Harriet osimye kubanga waliwo omuzigo gwe nali nga nteekangamu ebintu byange kati ate nga guba guteebeganye n'ogwoyo nangamba osimye tajja kusombowa mugamba ntumuwe kati mukyo nazaalibwa omwami ng'oyo omwami Kosima Mubiru Lugaju Ssaalongo nti okuzaalibwa omwami ng'alinga taata wange ayolesebwa ne jjajja wange ekyo nkyebaliza Mukama nga nkaaba Harriet kati kino gwe okyezuula otya because waliwo omuntu okubeera ng'alina amaanyi ago naye nga teyeezuulanga gwe okukakasa nti naawe olaba nti okirina okyezuula ddi okyezuula nga nze ekituufu nange nalinga nga ngenda kuba mama kye boogera ne baganda bange nti alina omukisa baana banga nga newe nabanga sisomye nga abasomesa bajja babuuze lwaki Namubiru teyasomye we nabanga mu ssomero nga abaana bonna baba banjagala nga newe mba nyiigidde omwana ng'omwana ajja ne yeetonda naye nga wakabi olusi ku ssomero olusi nga Edigalo naye nga yeetonda omwana omutwale mu kirasi ya wansi naye nga maama bankazaako kimu ayitibwa mukisa nti n'ebino bye nagambanga nti nga maama oba banayanika oba bijanjalo nga mbuuze enkuba eneetonya kati bwe mbagamba nti eneetonya nga tebaanika kati nga balabagamba naye maama owuliza Harriet byonna mani baakakyogange emala etonnya nga maama akubuuza nti twanike yes teetonye
era nekyala maama bwe yankubanga yaneetonderanga baganda bange bo balowoozanga maama asosola mbunze gwasinga okwagala kati bwe yankubangako nga ngamba ali tutte enkoko nina kenedde okugamba nti maama yanobe waddadi wange nembeerako ewa maama era neebaza Katonda okubanga nabeerako ne maama ekituufu singa sina kyemmanyi kukola mu nsi kubayo wataata bakutiitiibyanga ne bwe bataatiitibyanga tebakolanga bonna temwakolanga mulimu nagumweka ewataata tebakolanga nga buli wakutanaga batanga ente ng'abaana bajja abazzukulu kati ng'omwana yeesalirira ennyama nayambuka mu faamu nayeefumbiriza era ffe buli luwumula twagalanga nnyo tuwumulire wataata kati ng'omanyi omwana omuto nga ye alowooza mbuli eddembe kumbe mama nga kiyalengera mukyala buuma mukama amuwumuze mirembe yali mukyala mugezi nnyo yamanya ekintu kimu nti baleeti bwe mbaleke wataata waabwe ajja agenda kwonooneka kubanga ebyaddala abaana ba kitange baagana n'okusoma olw'ekyejo nga si yakibakola kubanga nze taata omwana gwe yakoze ku kyejo yali nze yandaganyo nti anjagala wenaddamu wenagendanga nja kugamba waawo naye bali abalala bagendanga ku ssomero ne mukwano gwange Rebeka agenda n'agamba baganda bo basekalu bajjanga ku ssomero nga bwe basinga abasomesa ssente nga bwe bawa abasomesa ssente nagende nakateeta okusoma ng'omwana ajuziza ssente kati nga baba nga weka waliwo ssente nnyingi kati omwana ekyejo ekyo kimulemesa okukola ki n'okwonooneka ayonooneka nekyayataata teyabanga nabudde mbu abatunuulira abaana ne bwe twagendanga okuwummula taata yabanga mu ddiiro abaana ne bajja bati mu kakuubo nga tubuuliza mu kakuubo ng'ofukamira n'obuuza wassoote nno taata ng'abuuza gwani nze namubiru kati ngonza n'okubuuliza banno era nga waliwo eŋŋombe eka okubuuliza banno kati bo nga tebamanyi taata ayolesa kumbe bwe nkuze ne maama yatulekanga bulesi kati nga mwana olusi teyasuze waka yasuze wa muganda waffe yenna gye yagenda okukyala kati aleka agamba ali yetumbuulizaako ku mata kati taata alina budde mu buba abatunuleko nga tabulina kati ate nga alina n'amaka malala abaana nga babeereyo bokka nga temulimu bamaama kati nga abaana beekuza bokka omwana aba ne ssente empitirivu amatooka abaana batundanga bwe baagala emmwanyi batundanga bakola ki kati ng'omwana agenda ku ssomero ng'alina ssente nnyingi omwana ali mu primary naye ng'asinga ne master ssente kati omusomesa n'amukuba ati ng'asobola okumugula omusomesa n'amujja n'amugamba waayi bakitompola era kinjagaza nnyo oluyimba lwa mwami Ssebatta yakina n'agamba ku nsi ne booleka zifaamu nga baana b'amagezi tafuke tebafunye kikyamu yalikoze pulaani n'eyitimuka omwana anoonya mu bitundwa oluyimba era ebiseera ebisinga buli waba luyimba ndi omufuuwa ssente nga nfukamidde nakiraba wa taata wange oluyimba lwatuule wa taata wange yagenda n'agamba kisinga lwemwetugumbula olw'essuuti obusuuti gye nnina mu nnyumba nabooleka zifaamu nga baana b'amagezi tafunye ki kati abaana ekyejo kyabalemesa mulimu abaasoma n'abataasoma lwaki kati mbadde gamba nti maama wange yatutangiranga nnyo okubeera wa daddi asobole otugunjula kali kegambye nti ewa maama nakolanga ku mirimu naye okubeera nali nkwata nnyo ennyimba era nga mbayimbira baganda bange ne bamaza nga banjoleza ki ebintu naye nga mu kyonna kinjaga kugamba nti nebaza mukyala Nabuuma mu kyonna mwebaza nolaba nontunula wali anti waliwo namuwangeta wange mwebaza yebale kubeera mukyala mugezi n'atutangira obutabeera wa taata wange ng'ayagala tubeere ab'omugaso mu nsi kali ke nkugambye nti nali nsalirawo abantu nali mmaze okubaako ne maama wange era olunaku lwe nasooka okubikkulibwa ekintu maaso ku maaso kama nsaasire nkyogere nga nokkaaba nali mbeera buziika yewa enyenga nali muvaka P7 bwe nasookera ddala okubikkulibwa ekintu maaso ku maaso bwe nti nali nga njolesebwa nga njoge kino nekiba naye kino kyasokka kino kyasokka nali neebase maama nga abeera Masaka Lwengo ng'eno mbeera wa muganda we musisita we gyali yafumbirwa ng'ewa maama omuto okiwulira kati twabangawo abaana bangi oyo taata ajoyidde Musa nabeeyo bamumanyi yali w'amaanyi nnyo omwami oyo kati yafa saba mukama omwoyo gwagulamuza kisa nali neebase omwezi gwali gwakuna asiga kwogera mwaka nali sina mutulo nga ndibwe nti mubuli nezaamu muganda wange ezaamu obubaka ne bujja ti maama wange afudde
Mama wange atabadde mulwadde. Mama wange yali omwaka oguwedde yajja n'andabako, waliwo omwana bambi yali afudde nga azze kuziika. Emirembe gye amasimu tegaali mangi era tetwalina ssimu. Ekyenjagala okugamba nasooka okutiira ddala amaanyi Mukama ge yampa. Kati bwe mmala okiraba bwali bwa kiro. Ne ŋŋamba oyo zaamu, ne mugamba maama afudde, n'aŋŋamba nze ndeka aliyeeti. Naye nga bonna jjuka bamanyiko ekintu kimu nti nina omukisa. Bamanyiko bali tayogera ne kiba alina omukisa. Kati ng'ebyo bamanyiko. Naye nga tebamanyi nti tebampita linnya nnabbi. Kati munnange era nnabbi litandika olwo nno. Bwe mmala okyolesebwa wakati wabangawo abantu bangi nga 100. Era abaana be twasomanga nabo nga ndi eyo nasomera P6 ne P7 nga bamanyi olunaku tulya ensawo y'akawunga nnaku 2 eba eweddewo waka. Era oyo omwami Aji Mukama amusonyiwe byamusobako yalina famire nga nnene era nga amaka galimu abakyala bameka? 3. Era nebaza Mukama era yakwata ku maama n'engenda n'embeerako neyo nenfunako ku famire ez'enjawulo n'ennyongera okumanya ensi. Kati munnange obwakeera ku makya nasookera ku Saala muganda wange nkutumidde nnyo musawo Saala. Namusanga atudde ku boys quarter. Namugamba Saala yono gwe njogerako n'oyo abamama we abamama we muto mwaga amaka mwalimu abaana mama wange omuto yali azaala. Kati ate nga mama wange bamutwalanga mama waabwe kubanga owaabwe yali yakola ki yafa bambi mama Nabakooza. Nga mugamba Saala no mama afudde. Saala Katonda ankube Saala mu butonde bwe waya 2. Saala yangamba ali tinvaako nze kindeke n'omutego nnuma. Saala nemuleka bwe namuleka nengenda mama Fati maka mwalimu abakyala meka? 3. Mama Fati, mama Zaina ne mama Asani. Nengenda mama Fati. Nemugamba mama Fati mama afudde nangamba ali tugwe sirika. Bwatyo kwe kutambula nengenda mu ddiiro agamaka gali family nga edina obusobozi nga balina ssente taata oyo kwa yakula era akola mu post office. Era akola na Jinja. Kati ngenda mu ddiiro kati agamaka twawulizanga nnyo era kadongo kamera nga nze ndi wa kadongo kamu nenga bali bawuliza ba mwami Mayinja ba Eagles abalala nga nze wa kadongo kamu. Kati bwe nagenda mu ddiiro balowooza ngenda teekako ki kadongo kamu nateekako birango. Era nebaza Katonda bwe nteekako ebirango biba bitandika biti mama Fati nampita nangamba ali tigendo ndetera amazzi nengenda ndeta amazzi nenzikira ndeta amazzi. Kumbe mbanna kavawo ne babika mama wange. Ne babika mama wange birango Mukama byangambye nteekeko. Ne babika mama wange bonna baawulira ne baza Katonda. Kubanga ogwo mulembe tewaliwo masimu nti amasimu yakategali mangi byali bikolo box webito. Kati ate ngere waffe yerwengo tegaliyo kubanga kyali kyalo. Kati munnange babika mama. Bwe mdeta nti amazinga zinategedde nti yafudde kubanga n'ekirala bonna isi babulira na kyendi kirala buli muntu namayanga ne kyandowoleza era ntibabuza ngati tankyayidde bwede kumbe nze Mukama nga abandaga ne kyondowoleza naye nga bo sibalagera kinasoko balaga nti njolesa bakyali ekyo. Kati munnange eyanga bamenyi na mukisa abana banjagalanga nnyo. Kati mukomawo bwe nti basanga bakaba bandaba ne basangula amaki amaziga. Oli omukyala nga si yafa ng'omumanyi n'otamukabira. Oli mukyala mulungi, omukyala omutima omulungi, omukyala omugezi. Bwe bandaba ne basirika bati kubanga taata teyaliiwo. Kyokka ng'ekirango era kibikya Harriet. Awo nno toweerabiranga sibeera wa daddi. Mama yantwala eno okuba yali yanoba naffe nga yantwala eno. Wagenda ne maama. Era nga ne taata ayomba mama oli yajja okundaba yangamba taata wo ali bubi. Bwe bagenda bali okuwumula babuuza omwana nga aliwa. Namugamba wajja eno nangamba naye muluwumula wumula P7 komawo. Okole kyo taata wo ogenda akulabeko. Kati mama okuntwala eri kuyunga Luganda bambi ate era kyanyamba okufunako ne bali ne bangamba manyi. Kati munnange bwe basangula amaziga nga balinda taata. Mba ndi awo baganda bange nga bakomawo. Waffe twali tumaze okuwumula vaka P7 babasima ne bakomawo. Bo ne babibagamba. Nali eri kabalaza nga mama mange yafudde kwazo ne ekyendi nti nkiri nti njolesebwa. Kati taata bwe yakomawo yali ssaawa emu yavuganga bino biddigi ngenda okulanga kiweta kitooke waka nga bamuteegerera emmanju wapaakinze nga bamugamba mama Harriet yafudde. Nga wetwakyalina kibakweka jjukira buli muntu webamala omubika nga bakiwulidde bonna batya Katonda kiyanteekamu okubanga nsobola ofulula obubaka nga sebase. Kati munnange taata nga ajja ngamba nebaza Katonda kyemwebaza Mukama
mama wange nga bonda banfana yali afanana nempeera ali nga buli kaseera agamba tiyanondola nga njagala nnyo okufiirwa omuzadde wo gwomanyi nga talwaddeeko nga obubaka mukama bukuleetedde buleetezi tokimanyi kitegeeza naye kyemwebaza era nze buli kimu mu nsi abami bakimanyi buli kyakola aba ayamba Harriet gwenza okwoza oli mukunnomya naye ng'onnyamba mukama yayambala mama Faati anjigyewo antume wadde oyolesebwa osigala oli mutonde kituufu oba mukala akabuusabuusa kabyabuki bya bulimba lowooza we nalibadde ntudde bwe nti ku birango ne baga nti maama waafu kubanga ekirango kyabika kigamba tubikira omwana Harriet abeere buziika ewajidde musana haji awulidde kino ekirango batuuse buno obubaka bategeeza atawulidde baleete omwana aziike ku maama we oteeka embigire byange nga nze nkiwulidde wakitiibwa ogulumizibwe yanjijjawo bami nga tayagala oba ngwe naddala oba mpunge ate nga naye yali takimanyi maama yali yakava okujjaawo otulabako yajja okuziika amaze okwolesebwa nti afudde okigambye abali wakaki bonna ate nebaza Katonda n'ekintu kyanteekamu nti buli kyenjolesebwa nkigamba ninaanyi era maybe ebisinza otunda erinnya lyange abantu okumanya buli amanyi nti njolesebwa nti buli kyeimu kigamba omuntu ali nekibawo n'akiraba kati singa era saabagamba nekyesigaliza weka tebali wadde nga bakakasa kati munnange ekirango kibika bakiwulira nze babinyumiriza eno nga tata amaze okukomawo ne mulumbe ne bambulya ekirango bwe bakiwandiikamu omwami Salongo yali akyasoma ebirango Salongo John omugenzi kati naye mbikira ab'ennyumba nga nebyasomanga bange omwami kati munnange tata yakomawo nga nsaasira munnange saasooka kutegeerera nawuliranga ennaku angamba lwaki yantumye naalibaddewo artist ne bwe maze okukola ne manya nti naaliwulidde ntya ng'ekirango kibika omulungi naboma mukwano gwange omulungi wange omusanyufu ate nga yafa mwana yafiira ku myaka 68 tata wange yafuna maama wange ng'atuuse omuzaalo ogwokumeka ogwokuna yali mwana muto nnyo ngera omanya abagagga ate dda baafumbizanga obwana obuto naye kuba yali yatulwamu mukama yali yamutuuzamu mwoyo w'amagezi kati nga muto naye nga yeeyisa kikolo munange tugenda okuziika abaawo bonna baasigala beewuunya mukama kye yanteekamu kati obadde omubuuza nasookera ki ekyo nali nsoose okulaba nga kitiisa obubaka bwe nali nsoose okulaba kubanga njuka zalina ssaawa ezi 4 nga tumaze okuyingiza ebintu tuli mu buliri nze n'ezzaamu nemukwatako nga seebase nakwebaka nenfuna obubaka omanyi nebaza Katonda nze nfuna obubaka mu ngeri mmeka 3 nga nebase nendoota ekintu nga ntudde awo nga seebase nga ndi awo tugeze nga nyumya nawe nga bwendi wano nemanya ekintu nengamba goli kino kiga kuba bwe kiti nekiba bwe nninaanye mu bwangu nenfuna newabaawo kino mukama kyakolera mwebaza ate era nakyo kyatandika nanyumizaako mukwano gwange edda bino tubeera bafala nga sina kumati nensi abantu babi nnyo kale nga mmanyi nti babi kwa nakula mama akiŋŋamba naye nga simanyi nti babi nnyo omanyi omuntu asobola kuyigira mu byabanne ayigira mu bibye ne bw'olaba nga ensi eteekako omulala obujja tokifaako olunaku lwenekuteekako ettima lwojja okumanya nti ensi abantu balina ettima kati munange nyumiza mukwano gwange nga ŋŋamba Harriet ne muganda wange ayolesebwanga ggwe naye bw'ofunanga obubaka kola bw'oti mbunyenye omutwe mbu naye kyakola mbu nekitaba era lumu nina omuntu yantuma mu bbanka kumbaze ng'agala kubba sente za muganda wange nali nzitereka byadda si byakati tuli baana bato awo kati omuntu oyo yajjanga mukwano gwaffe ng'alaba wenteeka sente za muganda wange nga nawe wange ntekawo nezaanyi naye nga obwange butono ezoli nga nnyingi kati bwe yajja bw'ati naye era anoonya banaazibba n'antuma mu bbanka nampa kaadi ngende mundeba njeeko sente mba nninya nti takisi nenfuna obubaka nti atubba nenkola nali mu takisi nenkola bwe nti nengenda nentuuka mundeba n'okutuukayo nga sente ziriiko ng'ekiraga nti atubba nenkomawo bwe nti yansangana mu kkubo
nangamba mpa kaadi eyo ne muwa n'ebisumuluzo. Bwe natuuka nintuuka ne ngamba Landlord awo twatubeera ne mugamba nfunye obubaka nga ngenda. Namugamba mama Saba yafana kufayo awozana. Namugamba mama nfunye obubaka nga ono gundi akoze eki atubbye newe mbadde mu mmotoka. Mukwano gwange ajja ati yaŋŋamba nti onyeenya mu ki ate yali mukyala mukulu kunze nali muwala muto. Namugamba naye mama kankakase kanzigule ki ennyumba mpadde ebisumuzo naye abadde apapa nga nzigula nnyumba nga ngenda wenteeka ssente za munnange abazitutte. Bwe batwala ssente ezo njijjukira Mukama ekirabo kyange ekyo n'akikendeeza ekyokulaba nandika kukwebaka nga ndoota buloosi era neebaza Katonda yamala n'akikomyawo. Ndowooza yalaba nja kubuusabuusanga nnyo bambigamba abantu ne banja ku mulamwa ate bwe mba neebase kyaleeta bwe kiba. Kati munnange ne kino bwe kiba naye kino oba okibulirawo omuntu gw'otudde naye ti kino kigenda kuba bwe kiti ng'agamba nawe byabuki byabulimba. Kati munnange bw'amala otubba omuvubuka n'ankubira essimu nankubira naŋŋamba halo anajjako essimu nekwanga teriiko enkera nankubira ne mugamba nga sibbibwa sente z'obbye eza muganda wange nga zigenda kubonyabonya. Najjako essimu wayita wiiki emu naŋŋamba ali eti muli ludda wandeete ssente ezo. Jjukira baali banzibako ne najje nankumbi sente zibalimira mu luggya era abe najje nankumbi babakimanyawo ku kikuba kigenda ku ntakke. Nali ngenzeeka mu lumbe kati nendoota nga banzibye essaawa nakwabya lumbe eyo ejjinjeera eyo buziika bamala osenga gwe nengenza esula mu lumbe. Bwe naloboota okuba baali bandabako nekiri kye najolesebwa era bonna bakkiriza bagamba genda ddayo. Ngenda tuuka era nga banzibye TV, rediyo ne ssente. Kati bwe natuuka nga babbi ne ssente waliwo mmaidi wange nanga ne ssente bazitutte nenyimira bwente nga maze sebbibwa zabalemera mu luggya. Wona bakyewuunya bakyewuunya bonna agamba ono omwana aliko ki. Kati oyo omuvubuka bambi yatandika okukubanga amasimu kwa namugamba gw'ogenda kuzunga n'ezo ssente. Yakuba n'agamba buli wamu bangobaganya. Yakyusanga ennamba ng'akyusa n'agamba nnyamba onzikiriza nkuddize ssente ezo. Naye bambi ebyembi saamukkiriza. Twamuteekamu nnyo obwesigwa. Era tunewe tumuyita nga tetutuyamba muyambe nalumwa. Kati mbadde gamba nti ekyo ekintu ky'okubanga ndaba ekintu nekyekendezaako emyaka ng'emeka ng'ebiri ne Mukama n'amaana akireeta. Neebaza Katonda nze muntu aba lubuto ne mmanyi olunaku lwe nnazaala era ne ndugamba abanninanyi era lwenzaala n'omwana era nze nagenda omwana gw'olabye mu mbejja nagenda ekibuli ne mbagamba nzize kuzaala ne baŋŋamba amba na akabuto katono ne bagamba leka naawe otegedde otajjuka nze Mukama bino abakazi bafuna sikifuna bino mbu ensuule nsimanyi ensumbi okwatika sikifuna mbanga bwendi nize abami bagamba ne ayitokiriza mu Katonda n'ekisukka nzikiriza nnyo mu Katonda buli kyandagamba kiba kyekyo era bw'otuuka mugamba kimu musawo nkolera ekintu eki Mukama yaŋŋamba nzaala leero nyamba onkebereko era bagenda okunkeberako bandeka naawe ng'atuuse. Era nze nazalira ekibuli ssente bazisalako. N'omwana omma we nazalira era bansalirako nze sizalira ssente z'abalala olw'okutuuka nga mwana avaayo ate mbulirirawo omusawo nga ndi lubuto ti nze ntuuka omwana avaayo. Ate olunaku ndumanya nga naakalufuna n'omwana ne mumanya. Togenda mu sikaani? Sikaani oba kyogera etya saagigendamuko era sigigendamu oba kyogenda ku muto nagigendamu naye nga just ngigendamu bugenzi ng'etteeka eryajja nti lyabasawo balaba omwana bwawe naye ngenda gigendamu omusawo mba namugambye dde omwana gwennyina mba mumanyi nembuulira n'abantu ate nno ku mumbejja nali sinnakumanya nsi nti ate nkalubo nnyo kati nga ntuulawo n'embiranga nina omwana bw'ati neŋŋamba ngenda kuzaala nga 12 kati natuuka nava ekibuli siryerabira kati nga bamaze okumbuulira ti ngenda kuzaala nga 12 kati nentuulaawo neŋŋamba bamaama nga 10 ngenda tandika okumenya anti nze ntuuka nzaala kati nga 10 ngenda kumenya nja tuuka nzaala buzaazi kati mba neebase Mukama n'aŋŋamba neddaali yeeti nga 10 ogenda okuzaala
nenkoma bwera nentula bwente kabalaza mukama taata ensano osalanga nnyo mukama nakuwa entegero omanye abantu nentula kabalaza nembagamba nti mukama ndaze sikyazadde nga 22 abasawo byebaŋŋambye yaŋŋambye ngerezanga ki nga 10 kati we nali nkyogana bagamba mbabuulire mmwe abakazi mukozesa bino ebikovu ebintu byekkovu ebyo sisobola nze bikozesa nali neebase mukama naŋŋamba olina kyokozesa okumenya ebyakatonda nga byewuunyisa nzira bwe nti engulu nsanga mukono gwange ndagire nga munyumiza ekyo ekirooto omugani no ndagire nkunyumiza ki nabadde wa mama neŋŋamba ngenda kumenya nga 10 sijja kukozesa kikovu kinakani kyekkovu omugani mukama ngambe nkikozese nagire naŋŋamba ne bannaye aliyeti mukama yakuwa naŋŋamba okimanyi nakakiyitako wali nange kanzeyo nkikulondere nagera nakifuna nakindetera era nga 10 bonna batulaga nga bagamba bamama Jovani waliwo abakyala ababenjawulo bagamba ffenna tulinze nga 10 aliyeti onoozaala nga 10 tugakwongera okukutya era nga 9 wali 9 njuka nempula ebinsalasalamu neŋŋenda nga 10 no nga bukya nga 10 nempula ebinsalasalamu bwe natuuka mu ddwa ne baŋŋamba naŋŋamba akabuto nga katono mukisa naŋŋamba n'abakazi mwaba mutya era gwe tomanyi kati okyali muntu tobimanyi nabbimanya kati naŋŋamba obumbudde ofunye okwaga amazzi nemugamba sigafunye nengenda kuzaala mbuuza ogenda kuzaala nemugamba mukama yaŋŋamba nzaaki leero ate era ntuuse naŋŋamba kale era agenda okunkebera mugamba nyamba onkebere ntuuse nemugamba n'abalala nze mbabuulira nemugamba n'abalala nemugamba nkubire kundi nkubire ne kugundi awo obujulizi nga nze mbagambe ennaku ze bagenda okuzaala n'abaana naŋŋamba oli biki nemugamba njolesebwa nengenda katanda okunkebera ng'omwana naye sentimita ezibulayo ntono omwana aveeyo yayita abasawo ne beewuunya nebaza katonda olwekyo ekirabo naye bwenyongedde okukula ne mmanya nti ne gw'olinaanya aba mubi nze nayoyesebwa nga mukwano gwange tugeze nga nkulina bwenti nga mbiwakanya nze mwenyewe mbimunyumiza nga bwendigida nagwe okimanyi oba ani akuliko mukama tiye kundoosezza nga tonjagaliza yenamunyina omwacyansi akuddamu nabbi waliwo kataata kunjagaliza kumbe nga mukama byandaga nga byebiki byebituufu era wayitawo kaseera nga mukama abizza kungulu ng'amuzza yinyi kungulu era nga mukama amugoba lwampaka kubanga nze mukama mwebaza njagalira muye nkyayira muye newe mba nkolagana n'omuntu nga gwe omulaba tagwanye katonda wange ng'alaba nti agwanye abeerawo mbadde gamba nti okumanya mukama mwebaza ekyo okiyampa nina mukwano gwange mwagala nnyo Madiina ayina omuwala nali nebasenemu eyo entebe esimu neekubibwa emboozi najje kunyumirizaako otubadde off camera esimu bwenkubibwa ng'akubye direct nengamba Madiina akyankubidde direct ate ali mu bantu benkwata esimu ye nebabankuye omanyize siwummula osula nakubira onagamba kino nabbi bagenda kuntikka nabbi kino nabbi okuzaala kuganye nabbi kino nebaza katonda nti ate seeganya bantu nze nnyo n'okwebaka nensula bwenti nga nsabira abantu omwana natuuka n'okuŋŋama mami abantu bamanyi babi tebasiima nemugamba ndeka mumbejja nkolerera jjana nkolerera ggulu wadde manyi tebasiima nekyo ekyantonza era nga n'okusaanawo mmanyi erinnya lyange era mukama alitambuza mwebaza alitambuza talituuza kati munnange ng'akola kinga nkubira nga ngamba Madda ngamba kinga mukwata nga ngamba mami omeze n'abansinga obukulu bampitire mami nina omuwala agenda kukola ki okwetta nti kiki naŋŋamba mami yava e Zimbabwe nga yekitunzi asinga ne bamuleeta e Dubai wano naye buli waaba n'omugagga ng'agenda ati kusasula yeekyosa n'agamba era omugagga amuwadde mmesi nemuga takyaguze n'agamba naye aŋŋambye byonna bikoze asabye basiibye agendako ne Zimbabwe bamutambulira byonna bikoze eki biganye naye bamulagiridde nabbi Kakande ne bwantuuseko nambuuza nsobola okufuna ennamba ya nabbi Kakande n'agamba mumugambe ekimu nina gwe nninako obukakafu amusinga n'amugamba yaani namugamba nze ansabira kubanga oyo omuwala Madiina nagwe yampaako ng'alisawo sikkulera nga bagenda mutikka era nga oli naye bimusobedde ng'agala bamunoonyeze na musawo e Uganda n'amugamba nze nina akira abasawo nasaba mu wiiki egyo ekintu ekyali kimubuza otulo nga kiremye buli musabi nekikola
kati nono namugamba nze nina mukama gwawulira nga ayogedde atumita mukwano gwani era nze abampita alina besi ali wakitiibwa byaddala kubanga siryagala wabula abampita mukwano gwa Katonda bannange mampulira nenyasinya because ndi mukwano gwe ndi best we anaye best wange anjagala nnyo mwagala nnyo tunyumya nnyo tukolagana niwe mbansabira omuntu ng'olina obunafu ng'enkolagana ne Katonda nnafu jjukira abantu abasinga tebalina nkolagana na Katonda babi baseka munda babi balina ettima afitina muganda we nafitina mukwano gwe nafitina abaana bawe balina enge ku mitima kati balina nkolagana ne Katonda kati jjuke bwe okusoomoozebwa kw'enfuna abantu bensabira tebaba nankolagana na Katonda jjuke ansooka nenyimira wo ku lulo neŋŋamba Mukama taata totunuulira oyo tunuulira Harriet ne mugamba Mukama tonswaza bwe takifuna kyensabye bajja gamba abawana wabwerere Mukama taata sigga obukkakanyizibwa ekitiibwa kyo ne mugamba kikole era abantu asinga bensabira batono nnyo bwe mba nsabira abantu 195 nze nnyimirirawo n'ennyanjula y'ensonga ezo Mukama kikola 5 bensaba nga bagwanye Mukama bawulira yes kati bwamugamba nti nina omukwano gwa Katonda nga ngamba bannange mukubire Katonda kwe kunkubira kati bwankubira ne mukola ki namuteeka ku ssimu bwamuteeka ku ssimu mba nakatandika nti nekiraba nga mukwano gwe best we yamuleka Zimbabwe bali bakola bonna mu kampani yamu nenkonera akola nnyo Katonda bwe bamusindika Dubai ye main branch eriki ye main branch yabali gye yali akolera ettima ne liyimuka kati munange mmala okiraba nze nako okulagula kwange okulagula okuno Katonda okundetera ebizibu bwe nagambanga abantu tugeze ng'omuntu akutwale wa sister we n'omubuulira byamulowoleza oba nga ku mizigo linga akutwala mba neyiba n'omugamba nagamba ono ali atya Harriet n'omugamba si mwangu mubi mwegendereze ne weesese ku ngulu tomulaga nti omulaba nti muki kati nga omanyi abantu tebabuulirirwa era oba akavayo nga batanka batijja bwe baawukana ne bafuna obuzibu linnya lyange gunte yangamba bwati Harriet yakuŋŋambirawo nti oli mubi ate nze Harriet kyayogera kiba nenze saamuwuliriza oyo nabbi kanena abakijja kweta obuki ngamba nnyo mu bintu by'abantu nenkyejjako bano ng'agenda kufuna lusi musajja ng'akutwala omulabire okuma Mukama yateekako okusaasira ku kunene eddeko okwekebeza tekwali kungi nga n'abagenda okufuna abasajja bantwala mbabulire oba balina siriimu ng'olabirawo ng'oli agamba nina mukwano gwange njagala otwaleko out kati nga bwentula bwendi Harriet omambalire byonna byali tewamala okuvawo nga mugamba mulwadde kasama tenakwebaka naye namugamba mulwadde muyaayi byonna ng'obimugamba kati wamala bimugamba tugeze oba toyogedde kyabulwadde nga si mulwadde tugeze nga mulamu tusala akoga ku kyabulwadde kubanga ab'obulwadde tebabagalanga naye bano abalamu nga kyakola okimanyi ng'agenda mu maaso naye kati bwamulaga obuyayi ng'addamu ajuliza Harriet jjukira ebyalavu mutenzo n'okutta mu byalavu nnyo kati nenako okulagula era nze bwe nkulagula oba wanjawulo nina bendagula nibe batono nnyo mbireka nnyo koki kati nga omuwala oyo mubuulira amazima kati bwe namubuulira kati ne mugamba mwali ali muntu mulungi ne ngamba mukwano gwange Madina ne mugamba nno mukwano gwe yamuliko yamuteekako ekizikiza talina kuddamu kwata ki sente kati ne muga kati nina okusabira kati munnange kati Mukama andaga mukwano gwe naye amanya saakola ki saaga Mukama ati yagandaga yandaga kimu mukwano gwe kati ne mugamba kinamugamba nga amutegeera ne mugamba nsaba amannya n'agamba nensaba tewayita na wiiki n'obujulizi simyangu okuba lyeri ng'atunze okumanya omuwala yakyamuka bamuwa ceeke ati yagiweereza mukwano gwange agimpeereze agindage bane nagamba Mukama ndikuwa kyamugamba mukwano gwali biki nagamba nkole ki era nze njagala nkugambe buli kyenfuna babimpa buwi oba amasimu biva mu nsi ez'enjawulo oba biki olwekyo Mukama kyanteekako kyengasa abantu nti olaba kati era wano naiba wange ayo omugagga nkago gwolabye kayina enene yakola kimba ntuusa nansayusa nakkiza mpisewo amasannyalaze okunzigulira obugulizi ekikomero menze ensiima nobonkola akantu katono nkagaziya nenga abambi wakabya akoze kino
Nera bambi nebaza Katonda nampa ekyokusabira bwali butuzo bw'omwana we era naye musanyufu gyali. Eno yangamba oyagala onjogerangako ne mu kamera amanya gange naye sisobola kwogera bebi wange. Naye nebaza Katonda nti ankozesa ebintu ebitiisa. Nze abayimbi abakadongo kamu kubasooka okumumanyira era kansooka nebaza Ssenga Betty Nabulya. Akatambi ako namulabye nga awo obujulizi nti ebyaddala Nabbi Harriet. Ne tuddamu ne tukuba entumbwe y'omugoowa. Idea jeti okulowooza ebigambo ebyali mu luyimbo olwo manyi luyina lwe lwakwatira internet era Harriet birungi tukwebaza. Gwe mu kubaaza okusa oluyimbo olwo ne fenno twali tuwulira nga tuli bato nga lututiisa ate lutunyumira lutusesa tugenda okulaba lukuli. Oyogedde ku Harriet. Omwana oyo manyi nti Nabbi. Oba tekiwuliranga Nabbi ne kwe kyava. Oyo omwana akusabira kyoyagala n'okifuna mu wiiki emu. Yatusabidde. Nabbi mulamba. Era nze mutya kuba ndabanga omwana omuto. Mwana muto. Ayogera ekintu n'okulagula akulagula. Nakugamba nti bwe kiti. Oyo omwana yazukusa oluyimbo olwo. Era musaamu ekitiibwa. Wadde mwana muzaala. Kwagala nnyo Harriet birungi webali nnyo ebirimu by'okola Nabbi. Birungi. Nze simulojjera atamutya gwe ntya. Munnange sikulimba maama njogera mazima. Atatya Harriet birungi gwe ntya ate nze. Yeetadde Nabulya aze benkoledde ebintu bensabidde benjogera lisiti y'aba MP. Abanene abali batya sibala. Naye Ssenga Betty oba Mukama yamutonda atya yeetadde. Yange ngamba Mami Sebbale yeesimye okubanga akoze n'oyo omukyala. Mweso okuba n'omukisa ogwo kyokka ate n'oleeta omuntu olw'okuba yeetadde nnyo n'ayongera n'otambulira ku mukisa gw'oli. Yes, nga nawe wakyo olina ogwo sijaga talina gwe Mami Sebbale naye okweta mukyala Nabulya kwe yeetadde alina omukisa. Kyova olaba n'oluyimba lwe olaba nti lwali tebalumanya abantu ng'entumba y'omuguwa. Ne kaakali lukyalemeddeko. TikTok efulumi ereeta ennyimba ne zidda nezimala ne zinafuwa. Naye nalukomyawo 2023. Mwesatu. Ne kaakati genda yesirwe lutambula. Nga tuvudde ku wabbulo wange lwe natadde yampadde. Nakulabye walukagga baaba. Olwa second hand. Yeah. Era nebaza alimba concert agitadde wala. Yo eri walako bambi. Wala. Abantu balwagadde nina akaluteekayo bannange abantu batudde mu sound eyo. Era nebaza Katonda naye kyentegeeza nti okumanya Ssenga Nabulya nga yalina omukisa. Oluyimba lwe nduteeka 2023. Mwesatu. Ne lufuuka ensonga. Ne kaakati gwoba okyatambuza otulusanga era abaana bakola ki balukola. Kubanga mu ye yeetadde eyogedde ebigambo nze Ssenga Nabulya ekyamagero kyasooka okundabako n'amaaso nga nkola. Twali kyazanga eyo. Bino byembeera nnyo n'abayimbi waliyo ekivu kitwalimu nga twali mu luumu nga tugaswa mu luumu ffenna awamu nze naye n'omuwala omulala kati ne tugendako naga tugendeko mu kisaawe tuba abantu abali tulingize tugenda otutuuka mu kisaawe nga kikalu naye nga saa zemmeka mulimu abantu ng'aba bwe tukomawo omukyala we nasooka omumanya nti muntu mulungi bwe tukomawo bwe tutye n'akwatibwako. Bwe nali naye ye nga manyi ndi Nabbi era ng'ate amaanyi gange kati ne bagamba tufukamire tusabe ko gwe nene n'agamba Ssenga kasakirine Nabbi. Ssenga n'agamba Nabbi namugamba nnyo n'okusinga bw'okirowooza Mukama amuwulira mangu ne tufukamira jjukira ekivulu si kiki agenze nga muyimbi yali badde asanyuka busanyusi ng'omuyetima ly'abantu n'empanika emikono. Nemugamba Mukama nze tonswazangako ekisooka nze nina omukisa gusaasaanye wantu. Era nze wembeere wantu edda nga waliwo omukyala alina wote nga mulinaanye nga buli ku makya nkaka okulya ekyenkya. Paka lumu omukyala nemubuuza ne lwaki omukyala nkaka saga mumwogerako wamaanyi awe najja nankoma. Naŋŋamba anti bw'osooka ku mmere eggwawo mangu yakuzuula. Era nze ne mu buto mama abanga yali musuubuzi kati bwe babanga basudde sente mu lujja bannange ne bwe bayitawo nga tebaziraba nze bwe mpitawo nga ng'oziraba ne kakati ne bwe nsuula ekintu bwe nzire emabega nkisanga ne bwe wayiseewo abantu bakiraba ne bwe ziba ssente nze sisuula kino sikiraba kati mbadde gamba nti nenkola ki nenfukamye nensa ne mugamba Mukama tonswaza kale ne mba ntudde wantu abaninanye omukisa gwange bagugabanako ne mugamba Mukama ntambulire luno olugendo
bayimbire ekisaawe ekyerere nange wendi nga bwe nsaba nolo yanendeeka anti nze nsamba nga yavaako ne mugamba nebaza Katonda yampa ekirabo ekitanfaanana nze bandetidde ku bantu ab'amaanyi mbasabire nga bwatuuka abuuza naye agenda okusabira tekyenfaanana gola kyenfaanana era nze mbadde sibimanyi tekyenfaanana era promotinga kadongo kamu tekyenfaanana kubanga ebeddala opromotinga kadongo kamu bw'otuuka ku ba TikTok bangi abali ku TikTok obwo nga bafekinga life zaabwe naye Aliet ku nnyumba eno gye ndabye n'okubeera kadongo kamu oyagala mwagale ye mwagala bwagaze era bamanyi bakyewuunya mwagala bwagaze kugattako tafali kadongo kamu wange sina kyembala kufunamu kubanga era nze aba kadongo kamu teri gwe nayendidde kuwadde kikumi kye noomu ate nze era bangi balidde ku sente zange bakimanyi ngoze ku zitebo nze sira bivulu bya bwereere ngulidde ku bantu zitiketi nga sizza kuba ne mukadongo kamu ndi mukulembeze kozi waliyo era nga tulondesa naliwo kati munnange mbadde gamba nga nsaba ekyoyo nkimaze mbadde nkugamba tubadde wayo bannange tubadde twavudde wetumala okusaba kwa nabulya tuddeyo mu kisaawe ng'omuntu aliyo mmanyi abe senga Betty yatya naye yali yawulyako nga bampiteera nnabbi kubanga waliwo era ekyabaawo nawuliddeyo omwana agamba nze meneko kyava ani labuze ng'agamba meneko kyava oko naibo balowooza kwa kyava okwo kumbe nze kuva mu buto yenze ne bazadde tata wange bwatta bwe yali okiraba kati ye agamba nako kyava waliwo omuyimbi omu yannumya kati nagenda ne mugabira ekintu nga kyamaanyi kati ne mumusabira era agenda kukola concert n'alimba kali nakifuula ekirala nga abamugula ate erinnya lyange mu gurupu mwe twali yali amaanyi egurupu eyo yali y'amaanyi tiimu yali y'amaanyi oza ku tiimu ezimu ze nalindabyeku nga z'amaanyi tiimu eri ebbino ebiseera baza toto bali bakatandika ne Anna Spark TV nga bajjona amawulire kubanga yali y'amaanyi bonna abayimba kadongo kamu bamwami Kapo mwami Walukaga bonna baalimu kati bambi omwami oyo mmala omusabira biki nga bawamugamba limba nti akoze bwati ne bwati bambi ng'alimba nga mpulira audio nakuba emiranga ne mugamba Mukama wampa kisa kya kumbonyabonya ne mugamba Mukama wampa amaanyi nesekakozesa bubi era basinga bakinebaza nze ne bwe nkogako ekibyo kifuna naye nkola yasaako lulimi nga sigonnumiza omala kunnumya ne ngamba Mukama era mugamba kimu ne mugamba Mukama taata oyo kiki yali akoze ku lulo nange biki byenkoze ne mugamba Mukama singa ndi bifeekera bantu bangamba nsabire ssente jjajja wange yali bifeekera ne mugamba Mukama sigisaako bantu ssente era ebirabo bampa buwinga balaba ekintu kimubonyabonyeza ebbanga nkisabidde mu wiiki emu nampa ebirabo ne basindika zi perfume ngoye masimu biki kati era nga we nali nzimba ennyumba eno waliwo omwami ali mu Amerika yali bagenda mufera omutwalo gwa $, nenkimulagula ne mubuulira ng'agenda mu banka zisindika bambi we yasanyuka n'agamba nga ngenda tanka kuzimba n'agamba nkukoledde amatafari ga 99 era bagakolera waggulu kati nfuna nti ebirabo nemba n'ekintu nga kyewuunyisa nenga tekiriko nnyo ssente zange n'agamba nabyogera kola kyefu mu beetaka ssente emeka nti milioni 6 n'agamba nze nkikoze ate nga yakikola mba namutaasa kyakawumbi naye mbadde gamba nti omukyalo oyo yalabirako ekyo kibaba kimunyumizaako oyo bw'amala okumanyira nakubira abantu bameka abali obujulizi ne mugaagondi ampayiriza naye namuwadde kino mbadde saakyogedde naye akifudde mu ki kirala ne mugamba agenda kufuna ebintu bimeka ebirungi ebibi ne mugamba ye musamize nze ndi mu Katonda ngenda mulaga nti bwe bali bantonda ndi waggulu w'amasabo gonna era nze abamumanyi bakyoga nange nkyogera njagala babeeyo pasito ogwo n'omusawo omuganda ogwo batuteekaawo tubeeko kye tusabira olunaku Mukama ndulinze pasito n'omusawo omuganda asinga gwe beekakasa tubeeko kye tusabira tulabe ku ffenna ani gwanakiwulira ekyo mpulira nkirinze ate olunaku lumu kiribeera nze emyaka gye nina siina kye nali nyimiddemu nga nsabira n'ekitabo wala nawe mmanyi kisabira kiri ku TV nze mukwano gwange lumu yagambako omwami era bambi teyafuna chance kunda kunnebaza
noli yanforwardingira nga nebaza bamuyita Josted yali akajjaja n'oluyimba lwa Mwami Irwa Mala ne bagala lumulemesa omulemesa ne bamulwana nnyo ne batuuka n'ogamba nti bano be basaana oziyimba nga tamanyi nafukamira nze bantu bangi bensabidde nga tebamanyi nafukamira ne nyingiramu ey'ensonga mugamba Mukama munnoonyeze ennyimba ezize ataafuuka ensonga kati mbambi mukwano gwange ng'abigamba oyo omwami ng'amugamba baneenegomba omulaba yansabira nga tamanyi nnwanye entalo z'abantu amu nga tebamanyi ate nziwangula Mukama nze kasita nyimirira bwe nti mu kintu kiyitamu nsaba Katonda bukeera tebujja kukeera nze siina ku nsi kye nnali ŋŋambye Mukama n'atakikola tekibangayo era lumu mu biru Smart kamwogerere nnyo kubanga yakyogera bawo owa Smart Studios twalimu eyo ttiimu ya bbinu tambadde nkyakumalayo kyoli mu biru kamalayo kwogera kya mu biru nina gwe nali mpolereza nga bamuli bubi yamugamba kimu nti oyo yekka akuwolereza azitwa mukwano gwa Katonda n'agamba yekka mu nsi gwe mmanyi abika omuntu nga mulamu asobola okubika omuntu nga mulamu Katonda n'amutta butaswaza aliye n'agamba enkolagana Katonda gyalina kwaleti ffenna tugitya nze banaye Katonda ninako enkolagana atagikweka n'oba wakanda bw'okiraba Katonda ninako love etiisa eyeewuunyisa ndi mukwano gw'okusukka n'obuyinza okimanya kati munange oyo bwe yamala okubyogera bambi nali ndi awo saawa 10 ne mugamba Mukama naye mukwano gwange fiina ne mugamba Mukama nze seebase yali mutulo muzuukuse nga sitya gwe Mukama okujjako bye nnina byonna mba naakakyogera nga nkubira essimu nga ŋŋamba ne yamugamba yamuwa ssente ate erinnya lyange bambi saawa mwogera kuba kati wakabi saawa mwogera ne bambi namusonyiwa naye namanya nti ebibaamu ebyobujja kyekirungi okubeera abatalina bujja tuli batono mu nsi abantu abasinga balina akakasajja kati munnange ng'akola ki nga bwe yamala okuneetondera ne ŋŋamba nedda Mukama wano ali ku mulimu gwatunda linnya lyange ne bana abayimbi bamanye ali 2017 2016 ekimu ku kyo ne ŋŋamba Mukama akola mulimu ne ŋŋamba wano bwe musonyiwa biri bye nagambye mu biru bimeka nakubira abantu bameka nakubira mu biru Smart era mu biru waba n'obwenkanya ekyo nkijulira Mukama naye akimanyi kwa nagamba nabanga nkubidde mu biru nakubira mu biru nenkubira Angel Sekandi nagamba mu biru obadde ogamba leti tibamumanyira wanjawulo neŋŋamba kanjagala olabe ku bujulizi obwaki obwenkunala ne mugamba eddoboozi olyo lya recordings oliwulira azze wange musabira afune kino na kino ne muwana kino naye bwatuusa abikyusizza ngaaga kutta linnya lyange ne mugamba eryange si lyange Katonda kubanga ndikolako mulimu gwa Katonda si lyange era buli aliyo ngaagala okukakanya Harriet akakanya Harriet alina omunene gwayimukiramu nanyini nsi neggulu nze sina kyenkola ku lwange ate tiryayinza kgenda mu kkooti ya Katonda n'ompangula gwogenda mugamba wakolaki nze nyimira buyimize mugamba Mukama singa ndi bifeekeera naye nsabira bwereere Mukama sina gwe saagaliza kirungi nze muntu akwate tugeze ettaka lyange nze n'ettaka we ne masuba kutota omutawoni ettaka ddene naye nkulayirira siriranga kuna kikumi nga Mukama ye mujulizi nyamba abantu ne ŋŋamba gwofuna kyoliisa abaana gwakolera wofuna ku bwereere nga balina n'amataka mu kyalo babasasuza ssente ne mugamba liisa abaana oyo Harriet nze abaana abankolera ku bodaboda olina gye nagamba ndeese ssente naye mukazi wange mulwadde ne mugamba azizzeeyo oyo Harriet mu nsi siina kimmalamu kubanga byonna tubisanga obusanzwe nze buli amanyi akimanyi seregana nze 2019 bansupurizinga nga Nabbi Harriet mwami Bajjo yaliko kwaliko anti Ginakachwa kwaliko balunywa kwaliko Anko Yasiniko promota kwaliko abayimbi bani bambe mugema mulemirembe abantu baliko bangi peace Daudi mugema nabokera njuba baliko bayitirivu nnyo dada Isaac kwaliko abantu abenjawulo naye gwali live nga gukwata SB4 SB4 yagamba jali yanjagala kukyaza Harriet Nabbi ku kikwa yambuuza abantu bano abali mu kuwera obujulizi nga bakaaba biki naye nga sitya gwe saagendako kubanga Harriet semulisa nze singa neteekako dda kamera negwa kuma neteekamu kamera nga ndi ku TikTok nebino byetwogera olwaleero maze kugana nedda okatega nenga abantu bensabidde bano
fe munge badde genze nesaba nadda bani nabamujukira ettima libalemesa okuwa obujulizi naye nebaza Katonda buli agaana okukyogerako ng'alina chansi ya kamera siddamu musabira Mukama agaana. Obubi bwe babususse naye abantu balina fitina nca yeeyamba nataka okufitina nga gwamusabira nataka okuvuganya lwaki olina kino lwaki abantu bakuwa ekitiibwa nekino kizaale aleti mpeebwa ekitiibwa nenga kiki alina kyala nkyewa nze tosobola kuwulira mbali tiyagattisa abasajja munjagala abasajja babiri tekibangawo nze mba na musajja bwetwawukana wensobola okufuna omulala ne bwe tuba twawukanye nga Mukama andaze era nsooka mumubuulire mugamba bambi kino kiveeko buli kyokola Mukama akindeetera babirekera okukola kino byonna nkola ki mbiraba paka Mukama n'alaba nti oyo omuntu tagwana aliyetiwe n'amugyawo ate era ntwala akaki akadde okufuna omulala nze golaba neegombwa seewana bwe wanyuma nange bakimanyi era balina engombe egamba nti aleti ffe tukulaga babbaffe tumanya bakwegombye gwogaana ffe tugumira ku kimu nti aleti tajja kukkiriza kibagumirako naye bo bamanyi kimu nti bajja mwegomba kubanga ebinneegombesebwa Mukama yabinteekako ndeeta kaliwa nti nze nfuba buli kyenkola ndowooza Katonda sikola kintu nga Katonda takyagala nga sitya gwe buli kyenkola nze ati siwaayiriza era abamanyi bagamba Alieti yayogedde ate n'amazima aganaatabula sigoogera n'abamanyi balina engombe egamba nti Alieti singa oyagatabula abantu wali badde otabula mubuuza lwaki kubanga njolesebwa sobola okumanya kyo nga boogedde babiri nimanya emboozi yammwe sobola ogiddiza oli nga sigga ogingambye nze ne bonjogerako nga weekwesi mukitana munda mbimanya era bakimanyi tolina lukwera okukosa kwati nesimanya nze pooti yange erina masuba omukyala nalota muloote mu kirooto maama Nanki akimanyi kansala akimanyi Saniya nali nzimba Erungujja bwe nzimba Erungujja nendoota nga Mukama ndagawa kubanga nali nayogera n'akamwa kange nti nze ndigula ku Ntebe Road era bwe nagendera Erungujja wali mukwano gwange Silivia n'agamba ukyangu oyogera ekino ekibakulu tekikoze eki tekigaanyi ate twatugamba nga Ntebe Road tugenze Erungujja bwe ntuuka Erungujja nali neebasebwe nti buli we neebaka nga ndoota Mukama ndaga Namasuba era waliwo bambi omuwala waffe ku kyalo Rebeka ali anninaanye era yasanyuka bwe nali mulinaanye ngagamba nze nfunye chansi nabbi anninaanye ng'akulira omuliraanye eri Erungujja jukira ye nga amanyi taata wange byamagero byakolanga kyokka alaba nange byendi kati ngawulya essanyu kubanga oyo namukwatangako bukwasi n'asindika omwana oyo yaliko nga alina abaana balenzi basatu nga noonya omwana omuwala nali nebasena waka Mukama nandaga nga afunye olubuto nga naye taimenti afunye olubuto ne mukubira ne mugamba Rebeka nti wangi ne mugamba ofunye olubuto ate wa mwana muwala yeewuunya n'alinda wiiki eguyitewo nadduka omukebera nga ali lubuto n'alinda kimu kya mwana n'avaayo nga muwala nze Mukama nkoze ente byewuunyisa nibanjogera amanya g'abantu kubanga ebyange si byakukuta kati munnange bwe mbeera Erungujja ne ndoota nga ndootanga wenyina wenagula nga wendoota kati bamala okulootawo nali neebase neeruta ekyoto ekyasembayo waliwo gayi era akola bambi kusimba nange kyansukako ne mukubira essimu era vunula na birooto naloota nali neebase nendoota nga twali tutambula tuti ne tukkamu etti mu nnyanja nga nnene bwe tutuukamu tuti ewange ne wafuuka ekkubo we nagwa ne wafuuka olukalu ngena abantu bafa ngene no bakola ki waliwo akaana kali kagenda kufiira amazzi nga kamyaka nga 6 nenkasika nenkateeka mu nnyiwe nnyimiridde kati bwe namaliriza bwe wati ne weekola ekkubo paka we natuuka ku lukalu naye nga lusozi twambuka kati ku lusozi ne nnengera nga abantu bangi balaba nga bagamba omulimu abawonye nga bwogamba kiyira kitokota amazzi gatokota nga bonna beewunyaawonya afaanana atya mba nnyambuka nti n'akaakaana kumbe akaana kava mu famire y'amaanyi mu ggwanga nga ne bazadde bakubaze kamera nga ziringa kamera kati mba njambuka ne bagamba bansika emikono mu banyamba okuva mu ekyo ekiwonvu neŋŋaana Mukama nantuusa bw'ati aba yakantuusaayo bw'ati bagenda kunjako amawulire nenzira engulu bwe nanyumiza omusajja ekirooto njijukira ngamba kimu muwala oli biki nangamba otera okuloota ebintu ne biba ne mugamba yeesi nze mu birooto sirinya nsozi zinzikakkanira ne wemba tugeze ngenze lumu twali tugenze osaba omulimu mu kirooto ne tusanga boosi ali mu kalina esembayo nali ne bannange ne baŋŋamba ate gwe tolinnya towalampa bintu nze sirinya nsozi ezikkakkana bo ne bandeka ne bagenda bwe batuuka waggulu boosi n'atunula wansi n'agamba ate oli gwe nnengera n'abagamba esse naffe naye tawalampa talinya
Nagamba tugende wali najja oyo yenze ne mubuliwo nze wano oba kintu kitono bwe kiti mukama akindaga nakyo kiri fani kanza okuba nenda tambula n'abantu nembaga tugenda tambula emitwalo emeka ne bwe tutuule mu motoka ng'etugambye tugeze emitwalo ne tugamba emitwalo 4 ne tugamba tugeze 3 kitundu kwa kyakulabirako ne tulimirako 3 mmeka kitundu namanakiza tuba twakagitulamu yekyanga yekka bwe tugivaamu tufune yesatu nze abantu bakimanyi bajja ng'okunkyalanga bangamba nabbi ngenda tambulira mmeka namugamba gwe boda ejja kutwalira nnya gwe ojja kutwalira kasaamu goddayo bwe kiba ani we mba ngula ettaka sente ze ngamba omuntu zongamba okuba kye nnakyusa kiri kimu mwesinyigiriza abantu nze mbongeza ne ngamba nedda kwanze manya amanyi gange gakwata omuntu nga takyalina kyazizaako kirala kati bwe mmala wegamba oyo omusajja nangamba gwe kyekya kyoloote ennaku zino mugamba ndoota mukama ndaga ku ntebe roodi nangamba jangu ku ofisi yange eri wano wa ekyo mugamba nangamba osabira wamugamba nze sina gye nsabira nze nsabira abasaba nangamba kyenjagala nsembeyo kimu buli kyonoonya mu nsi oli kifuna ne mugamba nkimanyi Katonda mukwano gwange ne mujjako bambi eddanga muno okuba esimu nga nze sikyazikwata kati mba nakaddawo bwe mba nakabeera erunguja wiiki emu mukama nanjijayo nandete namasuba ntuuka namasuba ngamba nti bannange mukama yandoosezza eno kati twatugenze nze sitagenda mu bintu by'abakazi emisomo sibigenda nabigendamu simanyi kyantwalawo ngenda tuukawo nga ndabawo ekibangirizi ploti nga nnene nambuuza kansala jika kansala lyammanyi nga nalinako n'edduuka lyange awo ewa Ajibashiri okumanya mukama yampa nakyo ngenda kugamba ekyamagero kyawo kati nemugamba ani nannyini wano nangamba yamukugambira oyagala gulawo nemugamba ye namala weeks 2 nga wemubuuza omugambye nga gamba sinaba mulaba sonyiwa okwogerako mukwana si mu bubi bujulizi bwa Katonda kati nangamba sinamulaba nga nze ndowooza abeera na wala nali nebase bwe nti nga ndoota omukyalo oyo nanyinewo nga mugamba nnyabo gwe nannyini wano nga ngamba ye nga mugamba njagala kunguza nga ngamba nedda nze sikyatunda nnimirawo mmere yange ne mugamba naawe nguza sente zange za mukisa mu kirooto ate nga za mukisa nze neziwa omuntu ozimukyusa obulamu kati munange ne mugamba sente zange za mukisa nangamba olaba abo nabaguza sente zaabwe nezinsala nze sikyatunda kwa sina kyenafuna mu sente zaabo omulina oyo kansala n'omulamu nsasire kati munange nga nzira engulu naye okudda engulu nga kkiriza amaze okukkiriza Katonda mba nakatuuka nti ewa kansala ntudde mubuuza omukyalo omulaba nasanga kansala najalaga n'omuwala omu ne mugamba kansala naloose nanyine wano mba nakakimugamba ninde bumukyala nga ajja mu Gomesi nemugamba kansala yuyo omukyala nanyine wano namuloose kansala yeewuunya ekintu ekyo yeewuunya era omukyala bw'atuuka nga nfukamira mumubuuza nga mugamba nnyabo naloose gwe nanyini poloti eno nagamba omumanyi mugamba sikumanyi nagamba kansala akuŋŋambire okuba kansala ali apapa ng'agenda n'omuwala nemupangisaawe nga mutwaji yazaala omwana ye Busoga kati omukyala kwe kunkwata ku mukono yeewuunya ekirooto ekyo kati nankwata ku mukono nagamba oyogera mazima nemugamba yesi n'obuuza kansala nagamba sirika mbuuza gwe oyogera mazima nemugamba ye nangamba ninganda bwangu omuntu okwa byega byadda yanagulawo 214 naye nkyali kati munange nangamba nemugamba yesi nakambi mugamba nangamba muleka agende nemugamba natuma kansala kansala nsonyiwe bambi sagala kubuuka mbuzi ya Katonda nemugamba natuma kansala nangamba abadde ampitako buli lunaku takiŋŋambangako nangamba naye ondabe mu kirooto nemugamba ye nemugamba nangamba muwala situunda ne sente zentunda tojja zisobola nemugamba ne mu kirooto wakiŋŋambye naye namaliriza ogenda kukola kunguza kandi nangamba muwala weewuunyisa nambuuza oli biki nemugamba njolesebwa nangamba ng'oyolesebwa ekisusse oluuta n'omuntu nannyini kintu nangamba kale muwala ngenda kuguza naye sente njagala nnyingi naye kumbe nze kali nkamanyi nkalina njogera mu mutima sente bw'omala zoyogera kananga njagala nnyingi yasooka n'ayogera ziri nange nenjogera ezange teeka tozibuuka n'oba weepanga nenzogera ezange bwe nazoogera n'akola atya namala nemugamba nja kuwa zino nangamba naye olina sente nemugamba ekituufu siyina naye nange ntunda ewange erungujja bwe bangula nga nkugula wano nangamba muwala abo boolaba ababiri sente zange zansala nemugamba mu kirooto wakiŋŋambye naye ezange tezigenda kukola ki kusala
kusala nongamba nze ndi wa mukisa nangamba ne gwe muwala gye wasente gwe mwana omuto namugamba nazaalibwa tata mugagga ne Katonda ampa nangamba olina n'ennyumba erungu gye mugamba nina nangamba kale webatakugula ebalwawo okutunda ne mugamba nedda nze bwe nsaba Mukama ampulira era singa bangula dda naye mbadde sinaba kufuna ploti eno kenjifunye bagenda kukola ki era bwe kyali kati we tuba tukola endagaano Ajib Bashir ne chairman omubambi yafa yali vice chairman Ajib Bashir yali omutongole wa Kabaka oba akyali awe Namasoba kati yali mwami mukulukulu naye nga mmanyi ebyafaayo byange nalinako edduuka okukwe era nga amanyi ebyamagemu Mukama byankozesa kubanga kwaliko olumu nalina edduuka ngali omuwala agala okuba mukwano gwange nze lwembe wantante baagala okuba bakwano bange kati omuwala bwe yafuuka mukwano gwange yalina bbaye nga muzungu nga amusasulira ennyumba eyo bambi nga kyakumukolera kyokka musasulira bambi ennyumba kati omwana ne mugamba Grace tongeyanga nze tebangeya kyotategedde kunze kingambe ng'omuntu nali ndi awo ndoza nga alimu kalimbo alimanya atya kumbe nze ne bongeya nga wekwese mmanya lwali lwa Mande ku Sunday naye sikoze nga ku Sunday luyangeza ajja ku Mande ategeke mutume byananfumbira enva biki namugamba genda omenze Mukama yanteekako ekisa newe mba nedduuka customer atuuka nankolera n'ekintu ngoze kugula ojja okugula ate n'okwata olujja lwali yeeti Mukama mwebaza ate abamanyi kye bakimanyi okumanya Mukama yanteekako ekitangaala bwe nabanga sirina masanyalaze ng'oli waba ayagala soda asooka ku dduuka n'agamba Harriet omugenyi yagenda omunywa ayagala nnyo ngende kulira edduuka era nga ekintu kyo kyewuunyisibwa nebaza Katonda yanteekako ekyo ekitangaala ate no byenkugamba nali muto ebyo biseera si byakati biseeko ebbanga kati munnange oyo bwe yamala okungeya ne mmugoba bwe namugoba n'agenda ku musawo byegamba nebiryaliko obujulizi bw'akakiiko bwagenda ku musawo ne bamutuma ebigere anjola ebigere kumejika sikolebwa ddaga nze sirogwa n'oba ofaanana otya n'oba olirowooza mbiraba ate buli kyondowooza okifuna newe kiba kirungi okifuna newe kiba kibi okifuna kati munnange Grace nga bamutuma ebigere ng'abiyoola lwali Lwakutaano aba atuuka bw'ati mu luggya lw'omusawo ng'amugamba oba oleese ebigere byali yeetiddayo ddayo tondeetera bizibu omwana yeebuuza ngajja yatuukira ku bbatabata lyafuuyirawo emmindi munsonyi obyogera bannange ng'atuuka nga nabo bamugoba nze omuntu omunsawo kyankanya ebintu byonna Mukama yanteekako ekitangaala bwe bamugoba ngadda yatuukira ku neyiba we era nga neyiba wange ku dduuka maama Nisha nsonyiwa okukwogerako ng'amugamba maama Nisha Harriet Mulogo neddogo aliwo gwe gw'olinde kolera Harriet bangobe gye ntutte ebigere nga babintumye olaba ate nze ebyange Mukama abikwogeza obujulizi tomanya bw'obwogeddemu ddala wateekamu oli asobola okubiŋŋamba ng'agamba neribangobye era mukazi oyo akakaana kalogo nnyo kalabe nno mbukeefuula akasaba kalogo maama Nisha ajja miki mesende nti bangaseewo najja n'akuteerako nga ŋŋamba Harriet okimanyi Grace ava ku basawo naye agamba nti gwe omuloga n'agamba okumanya Harriet kyoliko sikimanyi ngenze ewa vice oyo mwennyini Ajib Bashir Sagale nsonyiwa okugatta mu mboozi kwaya nino gyeta nga sigibuuka n'agamba bwe ntuuse ey'okuloopa ensonga nze namubuuza maama Nisha ne mugamba aje omugambi yali yandirodi waffe ate nga muki vice nga yaddiya chairman enya ndirabidde yafa ndirabidde kati nga yaddiya chairman yali gamba ne kati mugero yaliko kati munnange ng'amugamba nze nsonga nze gwe baloopi naye yamugamba Harriet obimugambyeko n'amugamba Harriet mbimugambye n'amugamba naye tena nabbi ŋŋamba naye yamulimba nti nkoze ki yamugamba kimwotusse tewali bimugambye n'amugamba oyo mwana alina amaanyi siga bulijjo bagatuleetera bizibu era n'agamba oyo n'akyuka n'agamba oyo Grace n'amugamba gwe Grace akwereeta bizibu era mu lunaku olwo lwennyini nga yakamala okunjogerako ne bamubbako essimu omuzungu teyaddamu mufuna bambi nga bamugoba ku nnyumba kati nga nsanga mukwano gwange emyaka giyiseewo nga ngamba Grace akunoonya kwetondera ako nako nenkamanya naye nawulirako mbusirogebwa awo nenyongera okukakasa nengenda nga ngatta obujulizi bungi nnyo obulaga nti neddogo abasamize batabukolwange olwo bigenda biweera byoweezuulako nekyo ekyokugamba nti bwenjoga sinde bwe ziba era nakyo ninawe kye nali nakola muganda wange netukiraba nenkizuula ekyo nakyo kati munnange omukyala nganguza naye bwe nali ŋŋenda ggula bwe ntulikola nandagaano muwala omu bali abawala babiri n'agamba yetatunda nenjogera mu mutima ne mugamba Mukama tebekyusa Mukama guwandagawo
mu bwangu omukazi n'agamba nti tusonyiwa omwana omukazi n'agamba nze ngenda kuguza ne muwala w'omu nanche nagamba nange muguza bambi yafaana okufa omuwala oyo kane bafuuka bameka babiri bo bakola ki batunda omulala takola ki katunda bano bagamba katusalemu ki pati yaffe tugikuguze kati munago malogula nyimizaako muganda wange nga ngamba gogenda mu poto yogereremu katonda akuwulira nange ngenda paka muki opoloti eyoyo jatatunda nga mugamba mukama wano njagalawo bwe wali ondaga wonna wakola ki wandagawo nkola ki era njijuka nali nvaawo namugamba ekintu kimu nemugamba mama Nankya muwala we yajja okunoonya mugule nantunuulira ati ngajjuka yajjukira ekirooto kyange taba nko omuntu alinga nze emyaka gyalina egy'obukadde kati munange malo kyogera wayita myezi emeka 3 mba ndi ewange ng'omukyala ng'omuwala mama Nankya yes nze n'omuwala simi bafaana ali muwala mukulu nga musomesa nga mama Nankya yuno ali yeti nga bwe wakyogera nti ekiki muwala wange yaŋŋambye nkunoonya otugule naye kaanaggwe oli biki namugamba mama Nankya okakasa sente zange tezaakola mulimu namugamba ojjukira kankyogere nakyo ekyabaawo era yatya nnyo mba yakamala okunguza ne wabaawo ekyamagero kyetasuubira wadde kirimu ekyokuyiga yali yaguza ab'omukwano bameka babiri naye nga baazimba beerinaanye naye nga bagatta toyi ki ne bafuna obutakola ki obutakkaanya kati bafuna obutakkaanya waliwo akakubo awo nga kabalwa ku mamaani Nankya naye jjukira kadde kamuleeta kuki ku poloti yange egye namuguzeeko tekakyalina maki makulu nga sina kanene nnyo akakubo ng'omuntu akagula sente empitirivu nga tazisuubira kavuka kakubo ekyo kyamago kye yasooka ofuna era nakimpeera obujulizi naga akaanago toli wa bulijjo n'akagula ateekemu ttooyi mukama olwamulaga nze tusobola kunsanyusa mukama n'atakulagirawo nti ate si wa bulijjo tekisoboka era nze niwe mba mu process nga nsabira omuntu osooka ne mugamba toyinawo kyolaba agamba nedda kati bwe ntuuka ku mulimu buli muntu ampaana buli muntu anjagala otandika okulaba ebyenjawulo tekisoboka nze mukama yanteekako ekitangaala ekyo buli amanya akitya kati munange mama Nankya abinyumiza bali ndowooza noli n'agamba bane mumunoonya akole ki nfune ku ssente z'omukisa bwentyo bwe nafunawo ne wawanga wanene wazibu era woolabawo nzogamba oba nasikirawo kumbe nno nagulawo nebaza Katonda olwekyo ti Katonda nze njagadde ate era nnyo bazadde bange bafa ndi muto era obugagga bwabwe sijjagamba nti mbufunyemu nnyo naye era mbufunyemu kubanga nerungujja era bugagga bwa tata wange naye okusinza ku bannange bwe baafuna ziika neyiika ebiki nze nafuna ekinene nnyo nafunayo omukisa ate nga kyekisinga obukulu nafunayo omukisa omukisa nina omukisa